But what? Ono yasalawo omwenge agwenywere. Anytime. Agamba nti munne naali agadde naye nedda. She finds that we are drunk. Mama anaatera okujja watusangira nga ntamidde kijja kuleeta obuzibu. Do we have an informer here? Kiki tulinawo munnamawulire wano anaamugamba mbu twanyweddemu. Will you tell her or Jenny? Gwa anaamugamba oba Jenny? What then? Our brother will be thinking of alcohol. Agamba nti ati maama agenda tuuka wano nga ffenna tuwunya omwenge. Omuntu omulala ajja tugaana okujja ku campfire. Ye teyeewulira bw'awunya mwenge. So you now get what I mean. Kati otegeera kyegambye? You win. So better work on your... Zaaka ye nga yeeyongera kunywa talina buzibu. Kaakati Baroni jukira emmoroka baagipaakinze wala. Alina ogenda wali emmoroka ajeyo emmere, amazzi n'ezitooki nga bwe baamugambye. Bw'ati akkirira mpola mpola. N'akwata ekkubo ne yeeyongerayo. Akagendo nno kawanvu, akatemerero kawanvu gye bapaakinze emmotoka yaabwe. N'akwata ekkubo n'akkirira mpola mpola, tewali buzibu bwonna. Gambe firimu ekyagenda mu maaso. Ate ng'olina VJ Ivan MC n'omutindo. If I don't get you on this... Kale bwe mba sibafunye ku kaakunywa, ndowooza ngenda bafunira ku kirala. Are you guys ready? Bagayizi mwetegese. Are you ready? Mbabuuza mwetegese. Mbw ayinawo akapya. Ai! Kale bwe mba mwetegese. Omwenge gwagunywedde. Atera ogubbirira nga bulijjo. Mwana wa musirikale. Kakati ng'akebera mu baaga. There's something in here. Waliwo ekiri mu nsawo wano. I wanted to show you. Njagala okibalaga. And I feel like showing it to you right now. Mpulira njagala kibalaga kati. But if you got afraid of drinking, bwe mbanga mutya okunywa omwenge, how sure can I be? Kati nakakasa nti ati kino kye njagala obbalaga temuukitye. Come on, is it terrible? What if it is? Grespa mubuuza kibi, aleka naawe tulage. Okay. Kale. Promise to keep it a secret. Kasita munansuubiza nti mugenda kikuuma nga kyama. Okay. Kale. Yeah. Okay. Tugenda kikuuma nga kyama. Kaligaya ayina emmundu. Katonda waayi. Alina embwasi. Tolaba. Zach. Naye gwe Zaaka. It's kind of a joke. Osaaga. Kuno kusaaga kikaaki. The shit out of you. Aga ni mwemba kanze nammwe. Did you get that gun? Mambuza emundu wagijewa. It's his father's. Teweesumbuwa mundu ya kitaawe. He didn't have to carry it. Akati bweba ya kitaawe akirizibwa okugikwatako. To possess such things without a license. Tosobola kuba na mundu bwetyo nga toyina license. This is just a gun. Akati eno mundu bumundu. Taata engeri gyali musirikale. Kakati sebo ono gayi yabbiye mundu ya taata. Pisto. Leeta ndabe. Gwe gundi. Crisp. Kulisi protocol ensobi. This is no longer funny. Gwe bino si bya muzannyo tosonga mu muntu mundu. Esasi nga lisimatuse bweriti. Littirawo. Kale laba naawe otidde. Howard. Give me. Mpa. I just want to teach her out. Leka njigirize Jenny bakuba batye mundu. Please. Don't play with. Bannaye temuzannya na mundu. Mundu etta. Gani kill people. Okay. Leave it. No. Akati tofaayo kamuyigirize buyigiriza. Hey. Kamuyigirize. Gwe nawe mpe mundu. Mpa. Waliwo eyagenzo n'akyagenda kunona bintu mu mmotoka. Tannaba kutuuka. Eri bali mu kulwanira mundu. Ono yagenze kukima bintu mu mmotoka. Mmere n'amazzi n'ettooki. Ye Baron bw'akyakkirira mpola mpola mmange eno. Gye baalese emmotoka. Abeere ng'aggyayo ebintu bye bagenda okukozesa. Yawulira essasi! Yiyi! Mpulidde ki ekyo? N'asooka ddayo akaasa. Gy'avudde ate ye wavudde essasi. Gye yalese banne. N'akwata ekkubo n'ayambuka agenda alabe. Katemerero kawanvu abadde ali wala. N'akwata ekkubo Baroni abe ng'ayambuka. Awulidde essasi erivuga. Kakati tukomawo sayidi eno, ensawo ziizino eno. Emmundu eri ku ttaka. Baneetunuulira. Batandise okwebuuzaamu ki ekyokukola. Bw'atyo nga ye Zaaka ne Jenny. Get me your wipes. Omanyi? Soko ondeetere bu wipes.
leeta obusiimuula kuba kaakati waliwo emiwunyo gye balaba egigenda okubanga gijja ne yangwa leeta wipes yangwa kaakati ono omwami jjukire emmundu omwana muwala yabadde agikutte Jenny nfunire ekintu kyonna ekifaanagana ng'ensawo kaveera bintu ng'ebyo kati ng'asiimulako fingerprints eza Jenny. Jenny aleeta kaveera ng'emmundu ono omwami agisiimulako bulungi nnyo ekyenkumu okiraba ssebo oba emmundu eva kubaani naye gwe gundi yanguwa. Jenny tamanyi bikyono byabala ng'akwata emmundu agisiimulako bulungi nnyo engalo bwamala ogisiimulako engalo ateekeddwa ate okugiteeka mu kaveera. Yalaba nga atayinza kukkiriza Jenny ono kulugenderamu bwe kiba nga emiwunyo gize n'agiteeka mu kaveera bulungi nnyo tewali atulaba. Kati kumbe Baloni akomawo misinde alabe ki ekibadde eno. Jenny ali mu maziga agamba Katonda wange kiki tukoze kino tukoze eki kino owaaye munnange guma afunye ekitengotengo. Be strong, okay? Zaka mugamba guma As if nothing has happened. twefuule nga awatali kibaddewo kyonna. Disappoint me. Okitegeera jjukira bano bo baali baagalana Zaka ne Jenny. Please try. Naye Jenny yali atidde nnyo kino takirabangako. Amugandigezaako guma tugenda kukivaamu kino ffe embiriri. Agenda okwetegereza ng'alengeranga Baloni. Yajja Baloni amulengera ajja misinde agwe guma weefule nga awatali kibaddewo. Baloni awulidde essasi nadda emisinde. Abayi muli bulungi mwenna? We are fine. Tuli bulungi. Anything wrong? I heard something like a sound of a gunshot. Mpulidde ng'essasi eriva sayidi eno. Like, could there be a problem? Ne ŋŋamba oba waliwo obuzibu. But I think there are hunters within. Agamba nti oba kano akatundu mulimu abayizzi balabika bayizzi naye ffe tetulina buzibu. Where is Crespo? Ate Crespo akuttewa. Crespo has gone to Crespo agenze kuleeta enku. Okay, I also love them. Kale mbadde ntidde mwana ngamanyi oba waliwo ekibatuuseeko. Kaakati ng'asembera in the absence of your brother. agamba nti nga muganda wo taliiwo Think ninako kyenjagala okukulaga. What could that be? Ate kiki gwe jangu nkulage jangu. Jukira Crespo muganda waani wa Baloni. Bano beegumiza kakati nga akebera sayidi eno mu bbaaga ng'ajjayo akaveera omuli embwasi. Jukira embwasi baagisanguddeko ebyenkumu byabwe. Olaba embwasi mwana kati ono ng'akwata agagaloge. Is this your father's pistol? Ene mundu ya kitaawo ndiye mwana nga yakabi. you can hold it. Osobola ogikwatako nga bw'oyagala. I think guys do this in movies. Ndaba gayi babikola mu firimu. Egwe mwana. Leka. That's enough. Ekyo kimala. You can. Kakati omanyi giteeke mu kaveera tujja gikozesa edda. Kumbe akutteko engalo ze alekeko ekyenkumu kye. Yes. But Totontunuza amuteeka buteesi mu kaveera. Me out to disassemble and assembly. Ogenda kunjigiriza okugipanga n'ogipangulula. Balon, please. Baloni teeka wano embwasi. Bw'agenda muyigiriza bagipanga batya bagipangulula batya. Kugipangulula. But Safety precaution. where's the food and the flashlights? Emmere eruwa n'amata n'ezitooki. Van. Why? Agani mbadde sinnatuuka ku vaani ne mpulira essasi. Away. And return to find out whether you guys are. Abadde tannaba kutuukayo. That means I need to pick it. Definitely, because I'm also tired. Kati awo kitegeeza ndowooza nze mba ŋŋenda. Nti nange nkooye. Yes. Ate olagawa. I need to hide this. Nina osooka okukweka emmundu eno nesaagala gireka wano abantu bayinza ogiraba. Your mother can easily see. Ne maama wo ayinza otuuka wano n'agiraba ne tufuna obuzibu. I get it. Kale genda ogikweke. Gikweke emmundu. Kakati sitole yeeyo ndowooza tutandise okugifuna. Kyova laba yabakutte n'abasiba. Abantu bano bazibu. Believe you guys did that to me. Siyinza kukkiriza nti bagayizi mwankola ekintu ekifaanaganako bwe kityo. So make you feel that pain. Njagala kuwulira obulumi. Yabakuba ennyondo. Mulina okuwulira obulumi obwo bwe nayitamu. Ne bamuteeka mu kkomera. Mufiiringa obulumi basiru mmwe.
Beita ba family friend. I've been in prison for all this while. Mbadde mukomere banga lino lyonna myaka 5 miramba. Ndi ku misango gye sazza. Manye bagamba nti abali mukomera abasinga tebaba na misango. Naye baba framing abamu bali mu okwewozaako. Never mind. Kale. I will change the question for Kati kamba kyusiza ekibuuzo. Did I kill my brother? Natta muganda wange oba mmwe mwamutta. Mumbulire. Nze natta muganda wange. Sorry, parent. Oh. I was scared. Kati no Jenny agamba nti munne ekwolo nali ntidde. Nali ntidde nga simanyi kyakkola. Wali otidde nnyabo nga tomanyi kyakkola. What did you just say? Ogambye otya? Wali otidde? I shot him by accident. Agane munenze yamukuba ekyasi nga sigenderedde muganda wo Crespo. Jenny yamukuba ekyasi mbu nga tagenderedde. Musajja watu n'ennyondo n'emuvaako n'egwa ku ttaka. Baamusiba gwa kutta muganda we ate nga si ye yamutta. Kakati batuzaayo nti mwana mwala yali akutte emmundu Crespo nga gye emabega. Mbwa amuyigiriza engeri gye bakozesaamu emmundu eno. Okiraba okola bwoti no aiminga gye bayita aim n'otunuza bulungi nnyo n'opima. Kati soko lekereka mulage nawe bwapima. Kati ate nga agenda adda mu maaso. Mbwa mulage bwe bapima. Adda maaso g'emmundu egwe. Ogenda pima wano. Bullet! Jenny yakuba Crespo ekyasi n'afiirawo. Swigida mu kyenyi wakati. Aba oddira otya omuwala n'omukwasa emmundu. Atafunanga na ku training yonna. Ono yabba emmundu ya kitaawe mbu taata maje. Kakati bakuba Crespo ekyasi ng'omuwala yamubaludde. Zaka n'akwata ku mutwe. Zaka olw'obutayagala ku implicatinga Jenny mu bintu bino. Yayagala basetinge mu baroni. Banetunuulira. Yamubalula bullet ku mutwe n'amuttirawo mu kyenyi wakati. He's dead. Jenny agenda otunula bwati ne kamunguruze yamukwata entegetege ne zimufampa n'atuula ku ttaka. Nga kino si kyangu kukkiriza naye nga kyali kimaze ottuukawo. Zaka n'awunga. Yetone lutaakome kayanja firimu atuzannyidde nnyingi nnyo. Kati olaba. See what has happened? Olaba byembadde mbagamba. Obiraba byembadde mbagamba. You can't be dead. Nedda naawe nedda. You guys to Crespo tannafa. But see what has happened? What's wrong with you? Kakati laba byembadde mbagamba emundu tebagizannyisa. Naddala ng'essasi libadde mu kyemba ate nga seefu nzigule. Kyogamba Crespo afudde. I told you to give me the gun. Mbagambye mumpe emundu ne mugigaanira. Kati obiraba. Got away with his gun. Kakati tukoze tutya. He's dead. Zaka yakiraba nga tasobola kukkiriza Jenny kulugenderamu olw'okutta Crespo. Got away with his gun. Kati tukoze tutya bannange ate nga era Zaka ye yakoze ensobi okujja n'emmundu ya kitaawe. Kubbirira mundu ya taata mbwa gye yeragire ku banne. I didn't just kill someone, I did. Jenny yatandika kukaaba afunye ekitengo. And listen, Gwe mpuliriza. do you want to go to jail? Oyagala genda luzira. Oba oyagala genda kitalya. Eyo si tewagendeka. Desperate times. Kakati nkubulye akaseera akazibu keetaaga omuntu nga naawe oli muzibu. So, are you ready to go by my plan? Weetegese okutambulira ku pulaani yange. Do you? Oba oyagala bakuteeke mu kkomera. Kati Jenny okutya okungi yakkiriza bagende ne Zaka kyagamba. Body from there. Agamba nti ogw'omulambo tusooke tuguggyewo awo. Then we get the gun. Clean your finger. Kye tuzzaako tugenda kukwata emmundu tuggyeko ekyenkumu kyo. Give it to Ballon. Tusanguleko ekyenkumu kyo tugikwase baloni. Iye. What are you trying to mean? Kikyo kyoyagala ogezaako okukola. Saying that we should flame Baron? Oyagala tufulaminga baloni mbu yasse. We have no other option. Amugamba tewali kirala kye tuyinza kukola. Tuyina kusetinga mu baloni.
tugambe mbu yasse muganda we. It from our house. Kati ambuuza nti ate mundu tunagamba yagijeewa. Agamba ojuke bwe yagambye nti addayo eka ayina kye yeerabidde. Tujja kugamba yazzeeyo mu nnyumba nga azzeeyo kunona mundu. I forgot something in. My God, for how long are you going to keep? Kalimbu yazzeeyo emabega ng'ayina mbu kye yeerabidde, kumbe yabadde yeerabidde essaawa ye. Kati yamugamba nti nedda ffe tujja kugamba yabadde azzeeyo kunona mundu. I'm in. Kale nzikiriza. Mukazi tujjeni obutamusiba yakkiriza agendere ku pulaani za zaaka. Amuge nti omulambo tuguwalule tugukweke mu nsiko eri, oli bwajja tumukwase ku mundu bagambe nti ye yasse. Kyangu nnyo mu kkooti okujjayo obujulizi, okujjayo ekisi nga kuliko fingerprints zo. Kakati nga batetenkanya mulambo kuguwalula babeeko gye bagutwala. Ng'abikola master planner ye zaaka. Tone Kayanja Lutaakome. Ne bawolwa omulambo ne babako gye bagutwala. Kakati nno essaawa nga zeekulunguludde. Gano ge maka ga maama. Maama wa Crespo ne Baron. Maama gyali Mami Baron. Nagambye namwanje Sofia. Thank you, madam. Araba afande. Annabelle Mukiza's house. Yegwe mukyala ge maka ga mukyala Annabelle ntiye. Yegwe nti yenze. Buzibu ky'ofiisa. Were you going somewhere? Oyinako gy'olaga maama. To meet my kids. Maama agamba nti agenda kusinkana baana bange gye baalaze. And how many are they? Baalazeewo era bali bameka. Right now they are at Locker's campsite in Matengo Forest. Bagenze mu Matengo Forest. 3 boys and a girl. Bali abalenzi 3 n'omuwala omu. Hey. That's why I'm in a hurry to come. Kati ensonga lwaki mpapa ngende mbasisinkane. I was personally supposed to be with them. Nabadde nina okubeera nabo naye lwakuba saagenze nabo. One of my closest friends, so I had. Agamba nti omu ku mikwano gyange yalwadde mbaddeko mu ddwaliro. And Jenny, their names? Yeah. Amawulira be baana Jenny, Zaka, Baron ne Crespo nti ye. Waliwo obuzibu ofiisa olina ky'omanyi ku kino. What we are going to do today? Madam, Officer. what do you mean by saying our families? Agamba nti famire zaffe tuli bantu bawamu. You are a law enforcer, I'll be honest. Agamba ligwe nga bw'oli munnamateeka kankubuulira amazima. Of the 4 we were talking about, my biological. Agamba nti ababiri ku abo abana be twogerako baana nze abazaala ye Crespo ne Baron. Elder. Ate ababiri. The other 2 are the children of my family friend. Mbu baana ba mikwano gyange. Is there any problem? Waliwo obuzibu ofiisa? Yes. Ofiisa agamba weebuli. What is it? Buzibu ki? Okay, I'll calm down. Amugasoko kakkane maama tokwatibwa pulesa n'okubwa n'ekitengo. Information saying that one of your son Ulira. has killed one of your son. Amugamba nti information yefulumye. Omu ku baana bo assa omwana wo. Ekiki? Information we have is the one who killed used a gun. Mbu oyo ate yasse akozesezza mundu. Omu ku baana bassa omwana wo. Gundi sibitegeera afande. None of these kids owns or even. Tewali n'omu ku baana abo alina mundu wadde amanyi kuba mundu nedda olabikoze mu kifo kikyamu. You don't have to go to the camp. Teweetaaga genda ku campsite maama. Eki kyotegeeza afande. Ndeka ngende sinkana abaana bange. Excuse me. Madam. All I'm trying to say. Kyengezaako kugamba kati kiri nti. Have to go to the camps. Teweetaaga genda gye bagenze campinga. Are all being transferred to our main police. Bonna baba tutedda ku poliisi yaffe gye bali. You truly serious about what you're saying? Naye gwe gundi oli serious. Yes, madam. Afande agamba ndi serious maama. And who of my son is dead? Kati ku baana bange bombiriri ani eyafudde. One of your son killed your son. And the message I have. Message gye nfunye egamba. Says that he is Crespo. Ye Crespo. Mama yazirikirawo. Crespo yafudde. Mukazi otubambi yazirika. Omanyi omuzadde baana bakedde balamu bulungi nnyo. Bagenze campinga ne bamala ne bagamba nti ate omu yasse omulala. Don't cry. Ekyali awo. I can't believe we are talking about my son's burial. Maama agamba sinza kukikkiriza nti twogera ku maziika ga mwana wange aziikiddwa atya. Omwana abadde omulamu obulungi.
Be strong. Gwenno waliwo omuntu okufa mu nfe ey'ekikanga bwennyo waakiri olwazaako omuntu n'omujjanjaba okumala waakiri omwaka oba ebiri oba etaano. Naye omuntu akedde ng'ali bulungi nnyo bw'ati n'akeera ate ne bagamba nti afudde banne ne bw'obeera ggwe. Maama amaanyi gaamugwa. Maama agamba siyinza kukikkiriza mbu kino kigenda mu maaso. Ekyokugamba nti nno omwana wange Baroni ate yatemudde muganda we Kuresipo, ekyo kisobokera wa? Maama yalaba nga waliwo kyatategeera. He has never lied to me. Never. I believed in him. Maama agamba nti mutabani wange mukkiririzaamu. Why did you do that? Kaakati lwaki mwanseetinga bantu mmwe? Have I ever done anything wrong to nali nina kye nali mbakoze ekikyamu kyonna kweri? Did I deserve what you put me through while in jail? Nali ngwanidde okuba nti munteekamu ebyo byonna. Do you know what it means to be tagged a murderer? Mumanyi kye kitegeeza okusibako ogw'obutemu. Oh, brother. Ng'ate obutemu nti natta muganda wange. Musajja wattu kyamuluma n'aga naye abantu bano balimba. Omanyi okusibako eky'obutemu nti wasse muganda wo. Kati yamala emyaka 5 mu kkomera nga bamusibye. Kati bw'ati ajjayo akambe anti munne ebbanja lya mwenge liggwa na mwenge assa munne ekitala naye afa kitala. Jeni agamba nedda tokikola. Baroni tokikola. Tokikola munnange yajjayo akambe. Naga ne bantu mmwe mwankola ki? Nedda bambi tokikola. Kati bagenda okwetegereza nga asala solo tape. Yasala solo tape side emu ne side endala gye yabasibidde kubaga amazima basobodde okuba nti bagoogera. Ana agenda okumfumita. Ye master planner zake yapanga byonna. Yazibiriza amanyi bagenda mufumita. N'azibiriza. Kyagenda okulaba. Agenda okulaba ng'ono ateera asala solo tape. Basubira Baroni okuba n'omutima omutemu ogw'okwesasuza nandi ky'okuwoolera eggwanga. Naye yasalawo n'abasumulula. Myaka 5 yagimala mu kkomera bwereere. Bamusibako gwakutta muganda we. N'anyeenya n'omutwe. Abantu bano amazima nga bagamanyi. Naga n'eddala lwaki? Live long. Ati kale kambaleke muwangaale mubeere mu embiriri. Kambaleke mwegiriise. Nakati ssaawa eno bakyamutwala ng'omutemu naye ng'ate bano ekyama kyabwe baali bakimanyi. Zaaka ne Jenny baali bamanyi ekyama kyabwe nga bwe byali. Nti bennyini Jenny ye yasimattula emmundu n'agenda akuba omuntu ebbuleti n'amutta. Yasalawo yaabaleke bw'atyo. Ekikulu nti ekintu kimuvudde ku mutima, awewuse ku mutima. Mutima gwawewuka n'akwata ekkubo n'ayeeyongerayo. Basobodde okwogera ekyo kyabadde ayagala baatule. Bakkirize kye baakola. Firimu erinnya lyavaawo erya Confess. Bw'etyo ekyagenda mu maaso. Yakwata ekkubo n'atambula yeeyongereyo. Ensi gy'esanga gy'emulaza. Bamwonoonera obulamu ne bamufuula omutemu. N'ayitibwa omutemu ate nga teyatemula. Bw'ati agenda. I would really love to kill you guys. Aganaali agadde n'embatta mmwe baggayi. Naye But I know nkimanyi bring my brother back. tekigenda kukomyawo muganda wange. Instead, Okujjako it terminates. kigenda kwongera bukyayi ate mu famire zaffe. Songa lwaki sibasse. I will leave everything to Yahweh. Ebisigadde byonna kambirekere Yahweh. Katonda oyo ayinza byonna yabaalamula. Yabaleka n'asalawo ye ataatambule yeeyongereyo. Byonna yabireka mu maaso ga Katonda. Kakati nno maama ajje wa maama munne. Maama Baroni. Thank you so much. Maama munne ng'amuleetera k'okunywa ye maama Jenny. It is just as cold as I want. Banne kanyogogera ddala nga bwe mbadde nkaagala. Wait for me here. I forgot some wet clothes that I have to hang. Kati sooka nnindemukko wano mbadde ninako we neerabidde okuggala. Akangene nzigalewo. Almost 30 minutes. Sooka oleke. I arrived. Dakika kumpi ziweza 3 okuva lye natuuse wano. Nga sinnalaba ku muwala wo Jenny aliwa.
kati kumbe Jenny jukira eggulo babadde kukyokya babadde bagenda kubatta kati Jenny wuune najawonyera ennyondo zamukubiddwa zo nga ziwera naye Jenny yawulira ng'omusango gumusinga kwekyo kye baakola ekyokuba nti yatta Crespo ate ne baseetingamu Baroni ne bagamba Baroni ye mutemu kali Jenny kitaawe nga tannafa yayina ebbajjiro sayidi ye ne manju gye yalaga ng'akutte olupapula yaluwandiise bulungi nnyo mu ngeri yemu akutte n'omuguwa. kali Jenny bw'atyo yakwata ekkubo paka sayidi eno akutte ekitabo ne peeni biko kubanga nalabika ayagala kulaama alinga ayagala okulaama kubanga byamusobera ye Jane Sophie Soni nalukenga amanya g'obuzaale nagambye eno firimu y'abaana bannayuganda naye ng'enjawulo mugiraba tetukyazanya biri byannauganda kapa egobe endeku omulembe gukyuse noonya firimu z'abannayuganda nnyingi gye ziri kati za mulembe ddala eno kampani ye Lap Films Production. Something wrong with my daughter. Maama agamba lw'ekyamu ekiri ku mwana wange. Is she sick? Kikimulwadde. It's complicated. Aganti sibitegeera nange ye Maama Jenny. He started limping. Maama Jenny agamba nti omwana wange yazze eggulo ng'awonyera naye nga tambulira lwaki awonyera. She has said nothing about it. Nakati tannaba kumbulira lwaki awonyera. You pamper her so much. Anti omupampalinga nnyo naawe. Omwana n'abeeranga bebi buli kaseera ng'ate yakula. Try. You never know, she might confide it in. Aganti kale nze kangende njogere naye. Maama Jenny amugandigezaako munnange. Olaba oba olina ky'osobola ommuggyamu. Maama Baroni ng'akwata ekkubo. Kakati ne ziba teziri busa nga zireeta ne Zaaka mu katundu ke kamu naye yajja awonyera. Baakubye bano ennyondo naye tebazoogera. Maama Jenny baakubye bano ennyondo naye teboogera. Zack. Kakati ate gwe Zaaka. Nothing has aroused my curiosity. Why are you guys limping? Mwe bagayizi lwaki muwonyera? Ki ekigenda mu maaso? Gwe ne muwala wange muwonyera. You are limping. Naawe owonyera n'omwana wange yakomyewo eggulu awonyera. Kiki? Maama. From a bicycle aga twabadde ka bicycle munnaye twevuga ne tugwa. Like accident? I mean, what's there to hide? Muwala wange n'ataŋŋamba. Because she said some weird words on phone which I couldn't stand. Agamba nti nange ekindeese emisinde. Exactly what? Ayina ebigambo byayogedde ku ssimu bye sitegedde. Ko maama bigambo ki? Said agambye stop breathing or living today. That she can't bear it anymore. Agamba mbuli era ayinza okulekerawo okussa takyasobola kubigumiikiriza. Kulekerawo okussa? Not so sure. Kitegeeza ki? No way. Maama Jenny omwana wo nga simulaba. Then she must be in her late father's old carpentry workshop. Alabika ali eri mu kiworkshop kya kitaawe omugenzi. She's obsessed with that place these days. Mbwe ebiseera ebisinga atera okubeera eyo ng'ayina ebimukyankalanyizza. Hi ma'am. I need to ask you more about you and Jenny. Maama agamba njagala kubuuza ebisingawokko makatigo ne Jenny. Kaakati laba embaga. Jenny! Jenny! Ya Rabbi. Maama agenda okutuuka eno. Maama Baroni agenda otuuka emmanju. Margaret yanguwa. Maama yazirikirawo buzirikizi ku bwe yalaba ku kino. Banenga Jenny yeetaddemu ogw'embuzi. Olaba nnono yajja nakambe mangu mangu nnyo amusaleyo naye kennyini omugulu azaawonyera n'amusalayo. Katonda wange baagwa eno. Jenny naawe bannange Jenny asazeewo yejje mu budde. Ku lw'ebyo byonna ebyaliwo alaba nti musango gwe ekibi kyamulumiriza. Sajja tuyakanda kuyita Jenny. Sokoleke Maama Jenny ataaliwa. Jenny, look at me. Maama Baroni yakanda kuyita Maama Jenny. Maama Jenny agudde eri naye bw'atyo n'azirika. Tunuulira eno firimu nagambye y'Abannayuganda. Firimu y'Abannayuganda enkola y'eno bintu bikyuse embeera yeeyo yennyini. Ate nga Wagaba Andrew ye director ate nga ye editor waayo ate nga producer waayo. Kakati nolengera ekiri wano. Amaziga gafuuka amaziga Jenny nga takyassa.
Maama wagudde eri naye yennyini azirise. Kakati maama ngadde engulu. Maama munagamba nti Katonda yeebazibwe. Maama wanji akyassa alabika akyali mulamu. Maama Jenny nadde engulu. Akyali mulamu omwana wange. Omwana lwaki ayagadde okwetuga? Maama Baron agamba mukama we yeebazibwe. Maama mwana we alabika akyali mulamu. Bamusanze tannaba kussa gwa nkomerero. Kakati wano ebbalibbali abadde ayina ebbaluwa gye yawandiise. Ayina ebbaluwa gy'abadde yawandiise nga gyaleseewo mu kufa kwe. Maama agamba Jenny ntunuulira. Jenny ntunuulira. Ono maama yasoma mu bbaluwa n'agamba nange nedda. Omwana wange talina musango basiru mmwe. Yeekyanga n'atambula. Abitegedde. Omwana we talina musango. Bw'atyo maama Baron akutte ekkubo n'atambula n'agenda. Kati maama yeebuuza ate ebbaluwa eno ekyankalanyiza maama Baron erimu ki? Najja asoma alaba ebirimu. I have lived with something in my heart that has haunted me for quite a long time. Agamba nti maama waliwo ekiri mu mutima gwange kinjigidde ebbanga. Baron never killed his brother. Baron si ye yatta muganda we. Zack and I framed him. Agamba nti nze ne Zaaka twamulyamu olukwe. Killed Crespo at the campsite. Era agamba nti nze kennyini nze yatta Crespo ku campsite gye twalaga. That we planted at the scene. Era agamba nti ebyo byonna twabipanga ne Zaaka. Knows the whole truth. Amazima ge gano gennyini gempandiika. I can't imagine what Baron has gone through while in. Tetuyinza kukikkiriza Baron buzibu ki bw'ayiseemu ng'ali mu kkomera ku musango gw'atazza. Came to forgive me. Era agamba nti nsaba kimu ansonyiwe. Been me to do that to him. Ansaba kimu kyokka Baron ansonyiwe. I'm sorry that I have disappointed you. Era agamba maama ndi sole naawe okubeera nti nkuyiye. Jenny. Kakati ate Jenny teyafa. Adde awandiise ebbaluwa nga yeenenya. Naye Jenny. Zack. Naawe Zaaka. Ma. True? Is this true? Gano mazima. It was by accident, Mom. Aga nti maama yali akisidenti. Jenny teyagenderera kutta Crespo, yali akisidenti. You kids lie to everyone of Ne baana mmwe ne mutulimba ffenna. that a woman is son. Ne musibisa omwana w'abendi. He's going to believe your stories. Kati sitole za mwani agenda okuddamu ozikkiriza. It's gone out to do now. Maama. Today is the day our families are going to split. Maama agamba nti mutuufu famire zaffe kati zaawukanye. Ate nga babadde ba mukwano nfanfe. I'm afraid if she goes to the police. Kaakati neeraliikiridde bw'aba agenze ku poliisi. Bw'agenda n'agamba poliisi bano eky'ekinaddirira. I put Jenny into all this. Kaakati Zaaka agamba nti musango gwange. She had no intentions of covering up the truth. Nze yateeka Jenny mu bino byonna. Yali tagenderedde kubikkirira mazima. My plans. Naye nze yakola pulaani eyo yonna. I admit I did it because I love her. Era agamba bino byonna nabikola kubanga nali mwagala. And I didn't want her to go to jail. Era nali saagala agende mu kkomera. Going there. Anyway. Maama agamba naye era kati agenda mu kkomera. I'm ready to stand in for her place. Kaakati Zaaka agamba nti nedda nze ngenda okuyimirirawo. To jail. Waakiri basibe mu nze tujja kugamba nti nze yatta. I'm ready and determined to do it. Era agamba Jenny neewaddeyo. You promise you always check on me. Bwe kasita onsuubiza nti ojjanga kujja onnambuleko mu kkomera ngenda kgenda mu kifo kyo. Yakozesa obulagajjavu n'akuba munnaabwe ekyasi n'amutta. I'll say it's me who did it. Ngenda kgamba nti nze yakikola. That you were trying to protect me. Era ngambe nti gwe wali ogezaako kuntaasa. Yes. Okakasa. I don't want to go to jail. I understand. Neither do I want you to be there. Agamne saagala kusibwa ate naawe saagala bakusibe. One of us has to be there. Zaaka agamba nti omu ku ffe alina okusibwa ge mazima. You think she will let things go just like that? Amugani golowooza nti maama wa Baron anaaleka ebintu ne bigenda bwe bityo nga baamusibira omwana we obwereere. She can't. Tasobola kubireka kugenda bityo. Tasobola bireka kugenda bwe bityo. Kale bw'abanga ddala
Jenny ye yatta omuntu Zaaka yasalawo yeteekeyo nate mu kaseera ako era obujulizi baabufumba. Mu kaseera kano Jenny agenda okwetegereza nga Zaaka bamutwala. Naganidda tebamutwala. Obamba gambe nti nze yatta omuntu. Naye ng'omukwano gwe baali balina mu makati gaabwe bombiriri gwali gwa kika kya waggulu nnyo. Afande yajja n'amunona amutwale ku poliisi awere ennembe n'emisango. Omusango gwagenzeko gwakutta naye nno nga naye yennyini si ye yatta. Wabula olw'okwagala ennyo omwana muwala Jenny yasalawo Zaaka akkirize nti ye mutemu eyatta Crespo. Naye ng'ate yali akisidenti yasigala akaaba amaziga bw'atyo Jenny mikono gya maama we. Eno firimu ekyagenda mu maaso bw'etyo bagise Confess. I'm bringing you here because I thought you might have sustained some injuries internally. Kati maama agamba nti nakuleese mu ddwaliro nga mmanyi nti osanga wafunye ebisago munda mu kwagala okwetuga. Owulira otya kati? It's just some little pain. Agani mpuliramu obulumi obutinitini maama. Yes, please. Abalyawo nga zireeta omudokita. Made a scan for your daughter and we found she has no problem. Omudokita amugamba nti munnaye tukoze sikaani ku muwala wo naye tetumuzuddeeko buzibu bwonna. She's pregnant. Naye kye tuzudde kirala ali lubuto. What? Kiki? You hid it from me? N'okinkweka mwana wange oli lubuto. Mwana yali adde ebintu. I just don't know how to start. Agandi mama mbadde simanyi engeri yakutandikamu. Responsible for that pregnancy. Ani nannyini lubuto olwo mbuulira? Ani? Can't you talk? Toyogera. Mama. Yamugamba nti Zaaka. I knew it. Era mbadde nkimanye. There was something going on between. Namanya waliwo ekigenda mu maaso masakati gammwe. Does he know that you're pregnant? Akimanyiko nti oli lubuto. Kati kumbe gaayo omanyi mu makomera mubeeramu bannampala ne basempala. Kaakati bakuboona eŋŋuumi. Gw'osanzeyo y'aba boss. Yasangayo abaniga bakuba eŋŋumi. Gwe oli muyimbi oba lwaki olina ebirasita? Kaakati ono ye serebu si muyimbi ayina ebirasita. Kaakati ne bwoba toli muyimbi mwana ogenda kooka. Okitegeera gwe muniga. Ogenda kuyimba. Si muyimbi naye ate ayina okuyimba. Kaakati tandika. Tandika gwe. Ndi mazima. Oli mazima wanvu. Bisokoleke. Gwe omusiba obeere mazima wanvu pumbaavu. Kati yayiyayo buyimba ng'ate bubakuba. Yimba nga bw'ozina. Yimba oba toyimbe tukukube. Kaakati mukube n'engalo. Engalo! Ffe tukube engalo. Kaakale ezo zo muzireke temukuba ngalo. Tandika okuyimba. Bye biri mu kkomera. Tandika. Amazina amakope gagumenya omugongo gwatamanyi gwe nga gwe kulyange I defeat my enemies physically. Alinga ayimba ku bo bennyini. I defeat. Bamukuba eŋŋumi nga tudda mu ddwaliro. These days? Olaba abaana b'ennaku zino. Nonsense. Abaana b'ennaku zino be bano ennaku zino basiru. Madam, ofuna otya olubuto? Calm down. Everything comes for a reason. Ano Dr. Mugabu kimu kibeerawo olw'ensonga munnaye kakkana. Instead of having disagreements. Alime ebizibu ate kubyongerako bizibu. Kaakati bano bali mu kkomera. Waliyo akooka. Mbu I defeat my enemy physically. I defeat my enemy musically. Kali baba bakyali awo. Ani Zaaka? Zaaka yaani? Zaaka alabika afunya zo mulabako. Banenga ye Jen. Jenny. I'm glad you've come. Nsanyusa okuba nti ozze munnange. Though I'm a bit scared. Agamba newankubadde mpulira ntidde. But when I see you, my angel, naye ate bwe ndaba ku ggwe malayika wange. My life gets back to normal. Bannaye obulamu bwange buddamu ne butereera. I'm ready to stick to the promise I made in. Ndi mwetegefu okusigala ku kiri kye nasuubiza. Asazeewo abonebone ku lwani ku lwa Jenny. I know you won't let me down.
Ano Jenny agamba nakimanya tojja kunjiwa. So promise you will always be in my heart. Era nange kankusuubize nti ojja kusigala ng'oli mu mutima gwange. But I've had quarrels with my mom. Amugane ate nakayanyeemukko ne maama twayombye. Olw'ensonga. Advised me to come let you know about it. Naye ensonga eyo yaŋŋambye nzije njikugambe. Yakayanyeemukko ne maama. You are beating around the bush. Naye ate nga ndaba oyitaayita bbali mbuulira. Just tell me. Nsonga ki eyo eyakuyombesezza ne maama wo? Mark everything you say. Please. Bambi mbuulira. Anyway, the thing is, anyway, ensonga eri nti I'm carrying your baby. Nina omwana wo mu lubuto lwange. I'm pregnant. Ekiki? Did I hear you? Nkuulidde bulungi. I'm sorry, I shouldn't have. Ndowooza saalize kaŋŋende. Jenny sookoleke Jenny linda mu katono. Obadde otya naawe Jenny? Why not? The woman who is going to make me a father? Aga nti omukyala agenda okunfuula taata. Wrongly? Kata ogambe nti oba nkututte bubi. Nedda mukwano. If I managed to sacrifice my life. Aga bwe mba natetenkanya n'ensaddaako obulamu bwange nga simanyi na kumanya nti olina olubuto lwange. My child. Kakati ate bw'oba olina omwana wange mu lubuto lwo. Lwaki mba seesaddaaka? Jenny. I'm really happy. Agani mu butuufu ndi musanyufu nnyo. To put a new life on earth. Kubanga nze naawe tugenda teekawo obulamu bupya ku nsi kuno. Mwe obudde buweddeyo. Amuganizaaka kaŋŋende. Naye ekyo njagadde munne nkikugambe nti ndi lubuto. We split our families. Agamba nti ekisinga okukwasa ennaku kuba nti famire zaffe twazaawukanya. Famire zaayawukana. Kabudde buwedde. Afanda mugagwe tugende. Naye ng'ate musajja wattu essanyu lyafunyeemu nti Jenny ali lubuto. Kale oba anaamalayo emyaka emeka alimalayo emeka ali musanga. N'atunula nga Jenny agenze. Nawulira ate obusungu. Kanayi. Yasigala mitayimbo musajja mukulu. Ensi eno. Ensi bwetyo bweri. Yasalawo asibwe olw'omusango gw'atazza. Kati najjukira obulamu bwe baali balina ab'omukwano bonna nga bwe baali. Bonna nga bali wamu Baroni, Zaaka, Jenny wamu ne Crespo. Baazannyanga bonna akazannyo luddo sayidi eno. 5 and you made 6 states, so take it. Tolaba zibadde 5 ate gwe otambudde 6. Kakati nno zaayo. 5 but hope me here for me. Hey, I should hit her. Kale munkubire. Just 5. Mukube 5 zokka mukube. Hey! Omukubye! Ya! Kale baalinanga obulamu bwe butyo. Obulamu bwali obweyagaza, obulamu obulungi. Naye okugenda ku pikiniki kyaleeta obuzibu, okugenda camping kyaleeta obuzibu. Kakati wuuna yejjusa alimetayimbwa. Balon. Agamba nti Baloni and Crespo. Ne Crespo. Wherever you are. Yonna gye muli. I'm truly sorry. Muga Katonda munsonyiwe. So sorry. Munsonyiwe. Yasibya Baloni n'amala emyaka 5 mu kkomera. Ate ye Crespo sasi lye lyamukubwa. Yennyini eyaleeta emmundu okuva ewa kitaawe nga tebagimuwadde. Agenda okweraga mu banne. Ekyavaamu kyali kyekyo. Ne firimu yaffe nejjanga esembera ku ntandikwa yaayo ey'enkomerero. Ebadde emanyiddwa nga Confess. Abadde Sophie Sonia Nalukenge ku lutimbe. Lutaako Metone Kayanja. Ali Haluna Swaga n'abalala bangi nnyo nga mukyala Namwanje Sofia nga bakutuusako firimu eno ku lutimbe nga bw'ozoogiraba. Ate nga omutesitesi era omwanjuzi era omuwandiisi waayo ye Wagaba Andrew. Nga bulijjo nsigala nga Ivan MC. N'omutindo tusinkane mu kalala. Zikiriza ngone yantonda kubanga kujja mu simanyi ginava omanyi gye wanzija era ne gyengenda nabyonna bikolebwa bibawo lwa buyinza bwo kyemanya yananga musaba nsonyiwe
byonna ebikoleddwa naye nga lwa busungu bw'emmere zirondoola olw'ekikolimo ekyabansooka bankusobya besamanya saasira osonyiwe ompa obulamu obulungi obw'okwesiima emirembe gyonna zikirizanga wooli yatonda ebintu byonna era gwe wasiima byonna bibeewo zikirizanga wooli yatonda ebintu byonna era gwe wasiima